katugende newa Mpuuga ono. Mpuuga yagenze ng'alonda ba coordinator. Ayina empapula ze yabba mu Nuupu. Ayagala kukola nga Nuupu byekola. Munaye nga bagenda balonda ba coordinators. Unity platform okuva mu district ey'Mubende baweze okukuba omukulembeze w'ekisinde ki Democratic Alliance Mathias Mpuuga nsamba mu mbuga z'amateeka nga bamulanga gwa kufulumya amannya gaabwe ku lukalala lw'abakwanyaganya b'emirimu mu kisinde kino Mubende ekyakolebwa nga tebasoose na kwebuuzibwako. Omusasi waffe gyali era aliko byaleese. Akatambi kano kalaga kisinde ki Democratic Alliance DA bwe babadde batongoza abantu abagenda okusagulira obuwagizi n'okwanaganya emirimu gyabwe mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga ne Mubende mwogitwalidde. Mubende area, Mr. Sam Mayanja, Mr. Lucham Sam and Mr. Uganga Augustine. Agamu ku mannya agasomeddwa kuli agaba NUP Mubende nga kansala Samuel Mayanja akikirira East Division na buli kati akyebuuza niye wadde bano olukusa okumuwa ekifo nga tebasoose yadde okumwebuuzaako. Newuunyiza nnyo omukulu kansala Mulamba ali ku level ng'eya Mathias Mpuuga okuvaayo n'abanga nnondo okubeera coordinator w'ekisinde kye ekya Eddi, naye ng'omuntu gwe bagezaako okulonda tebayogerangako naye, tebamukubiranga na ku ssimu. Abasajja abo bantu bakulu naye ate bayaayi nnyo ku myaka gye balina okuba nga basobola okwata tebanteeka mu mawulire nga bwe ndi coordinator waabwe nga ate sibiinaako yadde kakwate n'okubamanya nze sogerangako nabo. Bano bagamba nti kirabika waliwo ekigendererwa eky'okuboonoona mu maaso g'abakulembeze ba NUP babafaananye ng'abalidde mu kibiina kyabwe olukwe kye batasobola kukola yadde okukigumiikiriza. Kakati nze sisobola kutuula wano nga bakama bange bamanyi nti nze coordinator ow'essayidi eno mwe ne munnonda okubeera nga nze coordinator ow'ekisinde ne musalawo okulonkinga ekisinde kyammwe nga ne coordinator gwe mwalonze temumuyise tamanyi na kumanya naye ne musalawo okuteeka amannya gaffe mu mawulire n'okutegeeza abantu nti ffe ba coordinator. Ekintu kino Mpuuga yafuukira ddala kifeesi w'ebyobufuzi. Mpuuga muffere. Bannaye abasajja abo baffere Jema yagikutte n'alonda Secretary General wa Jema n'amulonda okubeera coordinator simanyi waaki Mugundi ne Jema nayo newandiika ekibalu nemugamba tetukumanyi. Bannaye abasajja abo ba Mpuuga baffere kati ennyimba oluyimba bayimba lwa Anko Chumi. Oluyimba hiti bo gye baliko ya Anko Chumi. Gwokutte gwe. Gwokutte gwe. Mpuuga gwakwata gwa yamugamba ndi namba 3 ne mugamba gwe nkutte gwe. Mpuuga gwakwata gwafera. Mpuuga yali yetadde mu kifaananyi bannange Mpuuga naye bane mutebereze senga Mpuuga abadde akyali roopu. Jukira baali be positioninze mbu Mpuuga roopu bwanika commissioner. Kubanga nga balaba fete tulina magezi naye nga Kyagulanyi abalaba. Kati Mpuuga yawuukuuka kati gwakwata gwa gwe nkwata gwe. Mpuuga afera abantu wansi awo mu byobufuzi mujja muwulira. Buganda mwebale kutukuliza Mpuuga bane Buganda mwateekateeka omwana. Kakati gwakwata gwa naye njagala akwate Mmengo yennyini. Oyo Mpuuga ku ngeri gy'ayagala okukakasa abantu nga bwali omutuufu nga bwali ow'amaanyi. Enkya Mpuuga asobola okuleeta olukalala n'agamba Kabaka mulonzi okubeera coordinator. Mpuuga ajja kulonda Kabaka ku bwa coordinator nze mbabuulidde wano. Kati gwakwata gwa gwakwata gwa bannange Mpuuga muffere. Mpuuga muffere.
basooka ne bakola structures ebweru w'eggwanga oba mukako atuuse wa ne diaspora structures. Bannange 10 naawe nno watuleetedde hiiti olaludde Mpuuga n'okamala kati Mpuuga gwakwata gwa Anko 10 kola lonki oluyimba luveewo. Omanyi oluyimba kasoma loddukolera lonki ng'olwo lugenze. 10 tuyamba okole lonki tujja kujja. Anko 10 tujja kuwagira. Kola lonki oluyimba luveewo Mpuuga ave mu ddiiro, otherwise Mpuuga agenda bafera mujja muwulira. Kati Mpuuga namba 3 yagamba sifaayo kati wenkwata gwe wamma wulira bino kati tutandise politics ebyaddala mu nsoke n'Empuuga naye bannange Empuuga mufere obufere bwa Mpuuga bweyongedde. Bannange Empuuga mufere sebo Mpuuga ayagala okwefuula unifying factor, okwefuula mbw ayagala kugatta opposition mbw afuna amaanyi. Ekirala Mpuuga owulira otya nga otujerega ovuma His Excellency ovuma Nuupu buli wobeera otuvuma naye tolinaayo ttaamu zindala z'oyinza kuleeta mu byabufuzi. His Excellency bwe yajja mu byobufuzi by'eggwanga Uganda yaleeta ttaamu zezize ezitaaliwo. Ekigambo coordinator tekyaliwo mu Uganda, tekyaliwo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bwe wagenza okukola structures ate olonda ba coordinators ate ng'aba Nuupu gwe omugezi ennyo gwe yasoma. Olonda ate olonda ba Nuupu ate mbuno beebabo kakati biibyo. Wano mwenna ne muva ku byaki mwenna ne mutungisa ovulo. Mwenna sikati simanyi mbuno muyina bafuutu soldiers. Naye basajja mmwe mukyasobola okutwetagguluzaako mukakasa nga ne bye mukola mukoppa ffe. Leero ndabyeko FDC ng'ewakana gundi oboya muli ati yakamanya mbuno akalulu kaawedde. And now we are told we only have 200 and how many votes? It can't be. We are FDC. It can't. We presented a very good candidate. We did. He was probably the best candidate in all of the candidates that we had. He bonded with all characters in the ghetto and everywhere else. And you want to convince FDC, a party of 20 years, that we, an area of the opposition where we have structures, that we got